Ebintu wetwogerera bizibu wadde Kadaama bambi bamuwadde obutwa era wetwogerera ali mu kulaajana tetumanyi oba anaatereera oba embeera ye enaggwera wabula nga byebyo ebigenda mu maaso naye ng'ate nkwaniriza ku mukwano gwange yonna gy'osinzira okubeera ng'ate ompuliriza sijja koowa kwebaza kubeera nga buli vidiyo gye nteekayo odduka mangu n'ojja n'osobola okubeera ng'ate ogiraba n'okomentinga n'olayikinga n'oshyaringirako ku mikwano gyo bannange weebali nnyo weebalire ddala ky'okola kyonna nkitwalira ddala nga kyamakulu nnyo nnyini ddala manya nze omubejja Aisha Nassolo omuweerezaawo era nga naggamba nti buli ggwire lyonna wendifunira butereevu wendikutuusaako mbagala nnyo bakadaama bannange bahasola bannange ensonga lwaki eggwire lyonna erikwata ku Kadaama kasitaliggwawo ebisigadde byonna nsooka n'embizze bayi ne ŋŋamba akansooka ate mpiseewo eggulire lino amawulire amalala njagalaba oluvannyuma kati no munnange mbadde ndi awo ngenda kuba nkulekerako ka clip ako ka voice note ogenda kuba ate okawulira bambi mwana muwala ono nga nnyonnyola engeri gye bamuwaddemu obutwa embeera gy'alimu biki ebyaddiridde na biki byasuubira okubeera ng'ate biddirira eri obulamu bwe wabula nga ggwe wenna amanyi mwana muwala ono nkusaba otegezeeko ku bantu be oba ng'omumanyi munaye basobole okubeera ng'ate bakola ki bamanya muwala waabwe bw'ayimiridde kubanga tugenza okkizuula nga bambi baana bangi batravelinga ne bagenda mu mawanga ag'ewabweru naye ng'ate bavudde oba eyo mu byalo nnyo kakati oba oliawo ng'abadde abeera na maama we oba jjajjaawe talina ssimu omwana n'alinnya ng'ali ku lulwe yekka bw'ati ng'ababe balinze ddi waalidda okitegeera nga ye munaye talina eyo chance yakubeera nga yava ewaabwe balina essimu beewuliziganya nno so abaana we batyo gye bali so munnange osobola okusharinga ka vidiyo kano abantu bene basobola okubeera ng'ate bamutegeera wabula nga katumusabire gwe wenna asobola okubeera ng'ate ovaayo n'otassa mwana muwala ono kubanga ekisinga obukulu asaba buyambi agamba tamanyi kigenda kuddiira eri obulamu bwe bamututteko mu ddwaliro naye okusinziira ku mbeera eriwo ye agamba nti obulamu bwe buyinza obutatereera olw'ensonga nti ngenda kuba nkulekerako ka vidiyo ako muganda wange sigenda kubeera ng'ate njogera bingi wabula nga bakadaama bannange yonna gye muli nze sijja koowa kubakoowoola na kubategeeza nti tugende maaso n'okubeera ng'ate munnange tukola kitwegendereza saakate n'okubeera nga tusaba Katonda asobole okubeera ng'ate atusaasira kuba abantu be tulimu abamu bangu abalala si bangu emitima gyabwe mibi nnyo nga we tukiwulira sijja kusala nnyo gwakawala nga siwuliriza gwakalenzi kuba ne muffe bahasola naffe tulimu abatalina mitima mirungi ngera oba oliawo oli wabakoze ekibi ne bamuwuliriza ng'awa ensonga ze oyinza okwesanga ate munnange gwe obadde omukyamu naye ate era omuntu ne waba akoze eki ne waba akoze eki kwegamba solution teba ya kumutta bannange waliwo ebintu bingi nnyo punishments ez'enjawulo z'osobola okuwa omuntu naye si kuggyawo obulamu bwe kumutta si kukola ki waba alina kyakoze nga kyetaagisa kubeera nga kibeera handled by the law mutwala lisitiko bamusibe naye ate okutta omuntu ekintu ekyo si kirungi yadde n'akamu n'akeddagala kale bannaye sigenda kwogera bingi kambalekereko ka vidiyo kano wabula nga nneeyongera okubeera ng'ate nkujjukiza gwe wenna muganda wange ayagala okubeera ng'ate otambula ogenda okuba ekyeyo mawanga ag'enjawulo munnange Forward International Consultant weeri ku lulwo osobola okubaako ku namba zaabwe ogenda kubawulira kalanga ako kankulekereko ka voice note kano bambi owulire mwana muwala ng'alaajana oba osobola omuyamba bambi ng'oba olina engeri gy'osobola omutuukako ng'omumanyi osobola okubeera nga bambi omutaasa mbagala nnyo mbagalira ddala bankumira takumira mpeera nsigadde nze omubejja Aisha Nassolo toseetuka nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo mangi ddala gwatana subscribe nga bambi subscribe nga teekako akadde nkusaba likinga vidiyo eno abankumire ffonna watakumira mpeera nkomawo oyagala kugenda Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Turkey oba Canada weekwate aba Forward International Consultant abasangibwa Namuwongo nga wakava ku Daily Monitor bano nga bakolerako ddala okuva ku passport paka ate wootuuka gy'okolera ku kasente akatono ddala ate mu nnaku entono ddala gw'abeetaaze bakubire ku namba zaabwe 07083937 oba +974338184 ng'eyo ye namba yaabwe ey'ekkata eggwe ayagala okutambula weewala abafere ng'okolagana ne Forward International Consultant. Irene the one of Saudi nagira mu World Company nagira abanange nabadde mu kiyumba kosajjo omukamwana n'aleeta emmere bwe yaleese emmere wakati tubadde tubeerawo babiri nze n'omukadde omukamwana n'aŋŋamba ndya emmere ffe tugenda kulya oluvannyuma n'omukadde
nendya emmere bo ne baŋŋamba mbafumbira ekyayi ne mbafumbira caayi ne mubatwalira. Naye we yazze nanceekingako n'asanga nga mmaze okulya, eyasigaddewo mu tifini n'agiwa mu kasasiro. Namugamba mmwe nga temulidde. Nagamba atunywedde ekyayi. Olubuto ne lutandika okunnuma ekiro kyonna ekyakeeseza ejjo olubuto lwasize lunnuma ku makya gonna nga nsesema busesemi. Ne bankomyawo ku woofiisi. Ejjo we bankomezaawo ku woofiisi tebantutte mu ddwaliro. Olwaleero we bantutte mu ddwaliro ne nesasulira bbiiru, ne bankuba empiso ne bateekako n'amazzi. Ne banyidokita ne munnyonnyola engeri gye natandisemu okulumizibwa, byonna ne bimunnyonnyola n'abiwandiika. Naye kaakati obulwadde bunnuma, olubuto lunnuma, ensesema nnyo, ntumuka mwana mu nnyindo. Mbagambye njagala kudda Uganda kuba ekyo kikoofaniddwa nalidde obutwa. Nzira Uganda nfuna obujjanjabi kubanga n'amakerenda gennyini ge bampadde sifuniddeeko byakulya, sifuniddeeko byakunywa. Amakerenda nina okugabira ewiikisi 2 nnamba ennaku 14 nga ndi ku ddagala, naye sina byakuliirako, sina byakunywerako. We mbagambye okudda Uganda baŋŋambye ensasula $15,000,000. Nze sirina. Naye obulamu bundi bubi, obulamu bugenda. Banensaba munyambe meseji eno etuuke ku kampuni kwali wadi banyambe nzira waka nsobola okufuna obujjanjabi. Banange munyambe mikwano, munyambe nzira waka.